ko jako akawuwo. Mwana wake msibira bwereba. Zembulira nechaje. Era malero genda kaiwa mtwangewo. Namekuna babisiba nebituka ku mwana wange. Richard Birivumboka ngo ne muwabi wa gavumenti ali musango guno oguvunaanwa ababaka Arani Sewanyana ne Muhammad Segerenya asinzidde mu kkooti maaso g'omulamuzi Christine Natege n'ategeeza nga bw'atasobodde kusindika baawabirwa mu kkooti enkulu kubanga wakyaliyo byalina okutereeza ku fayiro era bw'atyo ne yeeyama ng'olutuula lwa kkooti oluddako awatali kulonzalonza nti wakusindika abantu bano mu kkooti enkulu. We are seeking an adjournment, but with an assurance that the accused persons shall be committed to High Court. I use the word most likely, I remember, not as my young sister. No, my young sister is a politician. In the last adjournment, I said most likely I will commit them. But this time I'm saying they shall. Kino kityemudde abantu baabwe emitima ekivuddeko omama w'omubaka Muhammad Segirinya ngo ne Justin Nakajumbi okutulikira mu kkooti n'akaaba nga bw'alangira omuwaabi wa gavumenti obutaba na mutima musaasizi. Prida w'ababaka bano Shamim Marende asabye kkooti ereme kukkiriza kusaba kwa muwaabi wa gavumenti ng'agamba nti ono akafudde kazannyo ak'okwongezangayo abantu baabwe n'ekigendererwa eky'okubakaliga mu nkomyo. State has failed to gather evidence against the two legislators. It is better that they are freed instead of keeping them under incarceration. So, Your Worship, these are just delaying tactics to keep the accused persons who are representatives of the people in Parliament without being tried. Bababaka basabye ensonga y'okubasindika mu kkooti ekolebweko basobole okufuna obwenkanya kubanga projekiti ze baali bakolera abalonzi baabwe mu bitundu byabwe nnyingi kati zaziŋŋama. Badesa batufume tugende ebweru tujjanjabwe nga state bwagenda maaso n'okunoonyereza tetumina omutawalira tetusobola kumusipopinga kunoonyereza naye nga kkooti eno obuyinza ebulina because tuli within the 60 month obwedde ezoogerwako eziri mandatory kyensaba nga obwekitiibwa omulamuzi effe nga bulijjo tukakasa nti tewali bujulizi bwonna tusobola kuleetebwa kubanga tewali kyetwalimu emisango egyo nga byonna bye maaso. Ate leero kikwewunyisiza bwagenze maaso era n'asigala ng'ate akyalasabayoko obudde kugenda maaso okunoonyereza ate ng'era bw'agamba bayagala kutuusamuko ne lupapula batuvunaanira. Ng'awa ensala ye omulamuzi wa kkooti eno Christine Natege awadde omuwaabi wa gavumenti olwanga ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogwokusatu omwaka guno nga luno lwalina okusindika abantu bano mu kkooti enkulu. No jurisdiction to release accused persons until they clock their mandatory period on remand. The case is adjourned to 23rd March. Baba oluganda lwa Segirinya okuli mukyala we Twahira Akandinda balambuludde enyiike gye balimu olw'abantu baabwe okulwawo okuwulirizibwa. Kuba n'abasibe bwennyini babadde bamanyolwa leero bajja kufuluma bagendeka. Kibi nnyo. Oyo sitaati ye teyakera ntanazaalibwa mukazi. Sitaati kolomidde olwa mwana wange. Kukolomidde. Tewakere ntanazaalibwa mukazi nawe ojja biraba. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Gamba abantu ti obulimba bwangu okweyoleka mu maaso g'abantu tebunaba maaso bano obujonjo naye amazima ne galwawo okujja naye tukakasa nti amazima gajja kujja abaka baffe batwe kubanga tebalina musango.